Eno ye alipota embeera y'obudde wano ku UBC omwanjozi nze Agnes Nalukwago. Enkuba ekendeddemuko okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu yadde nga tweziweredde essaawa 3 ez'okumakya ebitundu nga Masindi ebadde ewezezza millimeters 21 n'obutundutundu 4 wabula ate eggulu ewezezza millimeters 8 n'obutundutundu 6 olwo Jinja neweza millimeters 3 n'obutundutundu 5. Bwetulaba ku kifaananyi kya Ssemugenza kyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nti empewo enkalu zikuntanga ziva mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusambulira ne guddira ddala mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa era nga kino kye kiviiriddeko naddala ebitundu ebyo by'omu bukiikaddyo enkuba okukendeera. Olunaku olw'enkya tusuubira akasana okwaka nga metobesemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ate olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yadde nga ate ebitundu ebimu mu bukiikaddyo tubisuubira akasana okwaka nga metobesemu n'ebire nga n'ebbugumu eryagulu lijja tukira ddala ku degrees 28 eyo mu bukiikakkono wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27 olwo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 26. Betugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Dubai, London ne Nairobi tusuubira akasana okwaka nga metobesemu n'ebire wabula ate mu Tokyo tusuubira enkuba okutonya olwo enaatonya mu New York ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 28. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'enkya tulinde wano obudde bwe bumu nze Agnes Nalukwago weeraba.